Essawa zigenza okuwera 3:30 ez'okumakya ng'ekkanisa ya St. Paul's Cathedral Namirembe ekubyeko obugule abakkiriza abazze okwetaba ku mukolo gw'ebyafaayo gw'amatikkira ga Kabaka ag'emyaka 31. Kyokka olwo abagenyi okusukka wabaddewo akatubagiro ku mulyango naddala bwe kituuse okulondamu ayingira n'asigala. Ku ssaawa 4 nga tekunnayita wadde eddakiika Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atuse mu lutikko era asuse kubuuza ku bagenyi ababadde babukadde edda okuli Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Nnaalinnya Lubuga, Nnaabaloga, abaana b'eŋŋoma n'abantu abalala. Mu ngeri ey'enjawulo omulabizi w'e Namirembe the Most Reverend Moses Banja asose kusaba abakkiriza okusiima Katonda mu ngeri y'enjawulo olw'okuwa Ssaabasajja obulamu obulungi ng'atudde ku Nnamulondo. Nga yeesigama ku mulamwa gw'amatikkira g'omwaka guno agagamba nti obumu ge maanyi ga Nnamulondo, omulabirizi yakubizza Abaganda okubeera abasaale mu kunyweza Nnamulondo nga banyweza okuba awamu ng'ekitole. Nti amaanyi ga Nnamulondo okusobola okugenda mu maaso tuteekeddwa okubeera obumu mu ngeri zonna. Era mukoze bulungi bwe muzze. Ono alomboza ebyenkizo Kabaka byakoledde abantu be bukyangalinya ku Nnamulondo naddala ebyobulamu byafuddeko ennyo. Mulabye bwalwanyisizza endwadde ezitali zimu omuli mukenenya na lubiri fistula, era nga atuteekedde Kabaka's birthday run, era ebibala ebivudde mu kino bibadde bingi nnyo. Mu buufu bw'enkulaakulana omulabiriza n'okoddeyo enkola ya Mmanyi Terimba gy'agamba nti esembedde okugoba obwavu mu Buganda. Okusimba emiti n'okukuuma obutonde mu ngeri eziwerako. Ne tusobola okugoba n'obwavu. Mulidde abaana nga bagamba ensimbi eziri mu mwanyi. Kyokka alaze obunnyikavu eri abantu abazze bayita ku mutimbagano okutyobola n'okuvvoola Kabaka. Bannanga abakoze bwe batyo mutukoze bubi nnyo era musaana kwenenya. Ono atuse n'okubajuza ku kitabo ekitukuvu ekisukkulumya ekitiibwa n'obukulu bwa Kabaka n'awera nti mpawo ayinza kukakkanya Nnamulondo. N'okuganza kwe kulinga enkuba eya ttoggo. Ebigambo ebyo njagadde tubirowoozeeko. Katonda atubeere tusobole okuwa Ssaabasajja ekiti. Ono awonze Kabaka mu mikono gya Katonda amukuume amuwe obulamu bulungi ko n'okumusaasira obukosefu bw'alina. Katonda amujjanjabe, Katonda waffe amuwonye, kubanga mu ye Katonda waffe mwe muli okuwonyezebwa. Obubaka bwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abutise Minisita wa Kampala Minisita Kabanda ng'ono asiimye Katikkiro olw'okuguma n'anyweza Ddamula wakati mu bisoomooza. N'akwebaza nnyo Katikkiro nti weebale okugumira ebigambo, weebale okwagala Kabaka, weebale obuweereza bwonna n'okukulaakulanya Buganda, kubanga ye alaba nti Buganda ogikulaakulanyizza. Mu bubaka bwe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asose kutegeeza Obuganda nga Kabaka bw'atedde mu lubiri era ng'alamula Obuganda. Era Ssaabasajja Kabaka agenda kwogerako gye tuli nga mmaze okwogera wano ng'asinziira mu lubiri. Katikkiro annyonnyodde lwaki okusaba kw'omulundi guno kutegekeddwa mu kkanisa newankubadde nga Kabaka mwali mu nsi ye. Kyokka nategeeza Obuganda nti abasawo tebannayagala beene akole mirimu oba okwetaba ku mikolo okutuusa nga asuukidde ddala. Katonda ayambye kalema kansinja ayongera okutereera. Ono asabye abantu abalina ennyonta era baku Kabaka okugumiikiriza amala okussuuka bulungi ng'abasawo be bwe baalagira. Tube bagumiikiriza, tusoosowaze ensonga ezikwata ku bulamu bwe. Bwe tutyo tukyatambulira ku kuluŋŋamizibwa kw'abasawo. Katikkiro abulidde abakuŋŋanye nti waliwo akabinja k'abantu abafumubidde okuyuuya obwetengeredde bwa Buganda kyokka nga bino byonna byakuwangulwa. Bwe ntyo nkowoola Obuganda okutunula enkaliriza ng'abaana bano abato bwe bayimbye, tusobole okulabuukirira abaagala okututemaatemamu nga baagala okutunafuya. Saabalabirizi ssebo, wano ndabawo obumu bwe ntunula bwe nti
ndaba amabala ag'enjawulo gonna weegali wano. Kyokka weze nti newankubadde waliwo abafunyiridde okutabula Obwakabaka si baakuwangula. Ayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Kankiddemu, wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Guno gwe mulundi ogusookera ddala mu myaka 31 Kabaka gye yakamala ku Nnamulondo omukolo gw'amatikkira okuteekebwateekebwa mu kkanisa eno eya St. Paul's Cathedral. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.